chachi bali bayaye ne batunda zake bibi ngambira koni akalulu kaliwa abalogo muje mu chachi ne bola baba imba mu chachi baba nazi zake bibi buka abantu bali bayaye Yesu yabasasira wanike emikono tulabe abezi mujja abana ba Yesu baliwa abajja mwembuto nsonga mbere ne bola babayimba mu chachi balinga gwe Yesu yabanaza Yesu ya naza abezi muje akunaze niyosha zambiza Ula DJ twayingira Kampala tetulina kyakulya netuwanika emikono Katonda wa sipidi n'abaali batulengera mu Kampala ne bakolima ebikolimo tebitukwata nangirira sipidi Katonda wa sipidi buli kyokola kiyite mate ku sipidi twayitira manju besijja ku polisi pulira amafuta ga sipidi mwana wa nyawo pulira amafuta ga sipidi mwana wa sebo twala sipidi nangira sipidi ndagula nangirira sipidi kusabira sipidi eyo pizza bagikuwe ku sipidi eyo mbaga ebere wana ku sipidi nangira sipidi business yakulakulana ku sipidi abalabe bo bakuvago ku sipidi amadiru zogoba sitamu ku sipidi olira amafuta ga sipidi bana banyabo nangira amafuta ga sipidi abadde yasirana bebadde basiranya twala sipidi yekyebisirani kusabira sipidi yotunda babigwe abana bo bafumbi 1 2 3 let's go together 1 Nabagamba, it's a new year, prayer for you. Okay, kusabira nyo. Owangule nyo. Wabona nyo.
mulesa njagala nnyo embeera ze bakoledde ne batasasula tabakyawa mbeera alina essuubi luli kyaluma wangule kusabira nnyo 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 owangule nnyo 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 wabonaabona nnyo 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 owangule nnyo 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 nnyo. Sometimes life can be hard ne bakyaliwo ne bakukyawa kyoba omanya I'm praying for you pole pole navumilia tujja kukyawa ogula akagaali ogula akamotoka tebaali bwe batyo njagala nnyo embeera ze ebintu bya sitaani tabige kyokka ebya Mukama tugende kusabira nnyo 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 owangule nnyo 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 wabonaabona nnyo 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 owangule nnyo 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 Hallelujah. Katonda wange I need a miracle nkolera yekyewunyo saba yebyamagero sasiro bankutawanya bino we bituuse nkwetaaga kolera anayagala ekyamagero ayayaya saba yekyamagero I need a miracle kolera yekyewunyo ayayaya anise emikono gyange yitayo inayeyo katoka ekirwadde kyagamba abasawo bagamba ekirwadde kyababula mubasamize twatuuka naye era byagana saba yekyamagero otanse katoka obwana bwange bwatula sukulu fiizi zatubula I need a miracle nemakerere butuke saba yekyamagero gwakola ebyamagero wazuukiza Lazaro anise emikono gyange saba yekyamagero yitayo munju yaffe kola yebyamagero bulo DJ panise emikono gyange saba yekyamagero laba mpanise emikono gyange saba yekyamagero ebyaddala nsaba Katonda ayiteko mu nnyumba zammwe panika emikono neetowaza wansi wa bishop ne maama nsabira abantu mwenna abazze mu kifo kino abooluganda ennaku ezo nabikkulirwa nga sirina we nandibadde singa sissaala nange nangirira Katonda omwesigwa buli abadde wano olwaleero June, July, August, September, November, December egimu mu egyo emyezi muveemu ekyamagero mu linnya lya Yesu. Katonda ajja abantu ku lubungo n'abatuuza n'abalangira abeere Katonda wo. Katonda yajja Bishop Kiganda n'amufuula Bishop wo n'atamukomya kuba wo n'amufuula wa ggwanga abeere Katonda wo. Ayi Katonda omwesigwa bw'ositula tomala bwe wasitula Bishop wasitula n'abalala era mmanyi ne wano waliwo omuntu gw'ogenda ositula. Abooluganda lino ettaka lya kyamagero. Wano wandibaddewo petrol station oba wandibaddewo kirabu
ekyo kigamba ab'ennansana buli lunaku ne ŋŋamba Katonda yeeroboza ettaka nga buli alirinnya ku ttaka eryo ne bw'aliba ne siriimu aliwona ne bw'aliba ne kansa aliwona ne bw'aliba talina kyaggulu alifuna ennyumba n'alabira ne bamulekwa nangirira mu linnya lya Yesu buli alinnye ku lino ettaka wabeerewo obuwanguzi mu linnya lya Yesu. Abatukuvu ne bagamba nti njala kwebaza Kingdom. Bishop Chiganda, I want to say thank you for number one, visiting the worship house. Enansa nawe twakuyita. Mumunebalizeko Bishop. I want to say thank you. Number two, I want to say thank you for okuleka radio yammwe okubanga kubaffe Enansa na tetulina radio tetunafuna yaffe naye okuba nti mulanga ebirango byaffe. I want to personally say that kubanga tulina radio emu gye twatwala ebirango bya worship night ne batugamba nti sorry tetujja kubiranga ne tubuuza ssente mmeka ne bagamba si kya ssente ne tubabuuza nsonga ki ne bagamba pasita waffe tabaagala takkiririza mu byammwe. So njala kwebaza Kingdom okuba nti ennyimba zaffe mukyazikuba ebirango by'Enansa namubiranga ebyaddala nno banaye muneebalizeeko. So bwe mwategese kino nemanya nti maybe it's an opportunity for me to come and say thank you. So Bishop, I appreciate. Webale nnyo tukwatirako Enansa na Kingdom TV, Kingdom Radio mubadde bamukisa. So I wanted to say thank you from the bottom of my heart. For now, it's coming to over 10 years, you still play my music. Era leero nandisuze bubi singa nemereddwa okutuuka wano. Era tuzze speed tujje tusobole okwebaza ssebo. Ivani nyina muganda wange wanaani? Kagati. Kagati oyo nze yamubulira enjiri okulokoka lwakuba ekimu ky'ekkumi ate akireeta wano. Nyina omulala tusaba naye Nansana. Nyina okuwa abaana be waffe emirimu. Kazibweddewo mwebale nnyo.